bi'ilm abaffe tosobola kubeera na ddiini okujjako ng'olina okumanya. Subhanallah. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahidu ma'ahu ajma'in. أوصيكم ونفسي فيا عباد الله بتقوى الله عز وجل كما قال جل جلاله في المحكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد amatenda majuvu agatali mbukendevu tugatenda n'omunene Allah tabaraka wa ta'ala. Allah wekisa jalla jalaluhu abongezezza ate era yabukeseza nga tuli balamu. Tewali yalina kusinzibwa mu butuufu okusinzibwa tali Allah waffe tabaraka wa ta'ala. Tumusaba okusaasira Allah ebyengera n'emirembe abize kwekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam wamu n'abo abaamugoberera ku bulungambe bye yasomesa alayhi salatu wassalam. Abooluganda abalungi, insha Allahu ta'ala omusomo gwaffe gwetutambula nagwo guyitibwa al usulu athalatha. Al usulu athalatha, ebikolo ebisatu ekya mukadde waffe Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a, era nga tutambula ne sharh ya mukadde waffe Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Sheikh Muhammad bin Salih al Uthaymin rahimahullah, era nga tuyambisako ne sharh ya mukadde waffe Dr. Salih al Fawzan hafidhahullahu ta'ala okusobola okuba nga tugaziwa mu nsonga ekwatana n'ebikolo ebisatu. Mukadde waffe yasooka n'atunyonyola nga tanaba kuleeta bikolo n'atugamba nti i'lam, kitegeere annahu yajibu alaina, kitukakatako ffenna kyatteeka ku buli muntu taalluma, okubeera nga ategeera arba'in masaili, ensonga zino nnya. Ensonga ennya yagamba nti al-ilm, ensonga esooka yagamba gy'otooka okumanya era ekakatako ye ilm, abaffe okumanya. Twanyonyola okumanya okwo oluuto yaggwa biidhinillah, ne tulaba kumanya ki oba oliawo kutwetaagisa okuba nga tutegeera mu ddiini yaffe eno ey'Obuyisiraamu. Era ono Sheikh agamba nti al-ilm, abaffe okumanya kikakata ku buli musiraamu okutegeera, naye kumanya ki Sheikh kwategeeza agamba nti wahuwa ma'rifatullah, yemudde okubeera nga ategeera Allah tabaraka wa ta'ala, byonna bimukwatako n'obimanya. Wa ma'rifatu nabiyihi sallallahu alayhi wasallam, era kikakatako okutegeera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yaani abamuzaala wa kikaaki, abaffe biki bimukwatako. Wa ma'rifatu diini al-islaami, n'okutegeera eddiini yaffe ey'Obusiraamu bil adilla, mwanattu byonna nga tubitegeera nga twesembesa obujulizi obutuufu okuva mu Qur'an ne mu hadith mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sheikh agambye nti wal ilm, abaffe kibayita okutegeera oba kibayita okumanya, Sheikh kyategeeza huwa asaasu ddiin. Subhanallah, abaffe gwe musingi gw'eddiini. Al ilm, okutegeera, okumanya, omuntu okubeerawo ng'amanye eddiini ye, omuntu okubeerawo ng'amanye Allah we, omuntu okubeerawo ng'amanye nabbi we sallallahu alayhi wasallam. Amakulu omuntu okubeerawo ng'alina ilm, ng'amanyi, ng'ategeera bulungi obusiraamu bwe yayingiramu, agamba nti huwa asaasu ddiin, abaffe gwe musingi gw'eddiini busiraamu. Obusiraamu butudde ku kumanya, obusiraamu buyimiriddewo ku kumanya. Bw'onaaba tomanyi kagenda kuba kabenje kanene, era okukola bidaati kijja kukwanguyira, okukola shiriki kijja kukwanguyira. Newonaazaala abaana babiri ogenda kubazina, newonaafuna nowonaba tofunye butebenkevu ogenda kuloga. Lwaki? Kubanga obusiraamu bwo tobuzimbidde ku ilimu, tobuzimbidde ku kumanya. Sheikh agambye nti bal la yakuna hunaka ddiinu illa biilm, abaffe tosobola kubeera na ddiini okujjako ng'olina okumanya. Subhanallah, tosobola kugamba nti gweolina nnyo eddiini okujjako ng'eddiini eyo mulimu okumanya, nga mulimu ilimu. Agamba nti faddiinu la yu'khadhu mathalan min al-araa'i, abaffe eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu temala gajjibwa ekyokulabirako ku ndaba z'abantu. Min al-araa'i, tinze nga bwendaba,
kino kiteekeddwa kuba bwe kiti, nze nga bwe ndaba kino nabbi yakyerabira, nze nga bwe ndaba gana mawulidi matuufu, nze nga bwe ndaba eno edduwa ya 40 ntuufu, kubanga mulimu okusoma Qur'an, mulimu okusuuta rasul, mulimu okuliisa ku bantu emmere, ti nze nga bwe ndaba. La, Sheikh agamba nti faddeenu la yukhadhu mathalan min al ara, eddiini tejjibwa ku ndaba z'abantu, nti okumanya okulaba okusinziira nga Sheikh gundi bw'alaba, okumanya nga nze bwe ndaba, okusinziira nga nze bwe ndaba. La, eddiini yaffe tejjibwa ku ndaba y'abantu. Era Ali ibn Abi Talib alagamba nti singa eddiini eno yali eyimiriddewo ku ndaba y'abantu, abantu bandibadde nga basiiga wansi wa stokisi. N'olw'okuba nti eddiini ya ilimu, ddiini ya kusoma, ddiini tugijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, abaffe tetusiiga wansi wa stokisi nga ndaba y'abantu amu ngeri gye bakirabamu. Kati eddiini tetujja ku ndaba y'abantu au dhanni, eddiini eno tetugijja mu ndowooza, okulowooza obulowooza, nze okusinziira nga bwe ndowooza, nze okusinziira nga bwe ndowooza kiteekeddwa kuba bwe kiti. La, eddiini ya Allah tetugijja ku ndowooza z'abantu, yeebase n'alowooza najja nateeka mu ddiini. La, bino si byakulowooza, bino bya qala Allah wa qala rasul, ate nga byoleeta obitegedde nga abalongoofu babitegeera, so si gwe wobitegeddemu essaawa eno, kubanga osobola obitegeera okusinziira ku kwagala kw'omwoyo gwo n'ojja otomeza abantu nga 10 abakulya mugongo wo. Agamba nti awul aqili, eddiini ya Allah eno eddiini ya Allah eno tetugijja ku magezi g'omuntu, tyokusinziira ku magezi gange. La, agati au al ibtidaai, eddiini eno tetugijja mu kuzuula buzuuzi, n'otandikawo ekintu awo ogenda okulaba nga kikutteyo n'oteekawo hadisi ezitaliwo nti nabbi yagamba, nenga wallahi si kituufu, watandikawo kitandiike. Era abantu bangi balina ibaada ze beesibyeko oba emirimu gye bakola, nenga wallahi nabbi teyagikola, nga bagitandikawo ne bagiziika akazigo ne ginyirira, ne bateekamu okubeera nga tibagonvu, ne bateekamu n'oluwalabu, ne babeera nga bateekamu okuliisa emmere, ne bateekamu obwembufu bw'ekika ekyawaggulu, ne bagufuula omulimu ogw'eddiini, naye nga wallahi muzuuli. Kati eddiini yaffe y'Obusiraamu tetugijja mu kuzuula buzuuzi. La, ffe ebyaffe si bizuule, kubanga nabbi yatwewaza okuzuula mu ddiini. N'agamba nti bal yukhadhu bitaallumihi, eddiini eno tugifuna bannange efunibwa nakutuula wansi, bitaallumihi, nakugisoma. N'otulewa Sheikh fulani n'akusomesa, ate nga ne gw'otuddeko omwesiga, so si buli muwalimu nti agibwako eddiini. Tulina abawalimu mu nsi muno nga bo tebasomwako, yadde nga balaba nti bandibadde basomwako, newankwadde nga bawangalira mu bantu, naye ng'olwakabenja akabavaako akayinza ate okudda eri umma kanene, netugamba nti otajja kusomwako alekebwe nga bwali. Yenna anaaba alinnye mu maaso ge n'abako kyamuwadde teyejjusanga. Muhammad ibn Sirin rahimahullah yagamba nti inna hadha li'ilmu ddiin, eno ilimu gye tusoma ddiini, eno ilimu gye tusoma eno bye tusoma wano ne bikulaba otuseka n'omulaba ng'asomesa, eyo y'eddiini. N'agamba nti fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, kati weegendereze nnyo, tunuulira nnyo ani gwogenda okuggyako ddiini yo, ani gwogenda okusomako ewuzu, ani gwogenda okusomako tayammamu, ani gwogenda okusomako enzikiriza, ani gwogenda okusomako okusiiba. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, kati weegendereze nnyo ani gwogenda okuggyako amasala, gwogenda okutambulizaako obulamu bwo, kubanga si nti buli muwalimu ajja kugibwako eddiini. Kali Sheikh agamba nti bal yukhadhu bitaallumihi, abaffe eddiini eno tugifuna na kugisoma busomi, kirasi ku kirasi, kirasi ku kirasi, oba mu masajidi n'otula muzikiti baada magharibi seeka najja naddiŋŋana ekitabo kye yatandiika nakyo ne mukikuba ettale ne mukwata ekirala nga bw'onootinga oba nga bw'okwata kisinziza ku bwongo bwo. Agamba nti wa talabihi, eno eddiini y'ekitiibwa Allah tugifuna na kuginoonya bunoonya, n'ovaako mu nsi Uganda n'ogendako mu nsi endala ng'ekikututeyo emyaka 4 emyaka 5, wallahi ilimu. Naye tulaba nti kabenji kanene ate okuva eyo ku myaka 4 gy'omazeyo n'odde Uganda n'otunumya omutwe nga gwayimirizaawo amawuledi, gwayimirizaawo obushiriku, gwayimirizaawo okusinza entaana, ate gwayimirizaawo bidaati, gwayimirizaawo ebikolwa Allah bye yagaana, ate nga gwebiteekako obujulizi bw'otaategeera. Kitegeeza nti ddiini ya Allah tugifuna na kuginoonya, kugitambulira mu nsi yonna weebeeri n'obeera ng'oginoonya.
yagamba wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti man yuridillahu bihi khairan, oyo ne Allah gwaba ayagaliza obulungi bw'ensi eno n'enkomerero, yufaqihuhu fi ddiin, Allah amufuula omukenkufu mu ddiini. Allah amufuula omukenkufu mu ddiini. Kivulama nti abantu bangi bakyalemedde ku bushiriku lwa butakenkuka amateeka ga ddiini, si lwa butasoma, lwa butakenkuka amateeka ga ddiini. Yasoma nayefuula nti abitegedde n'ebyagana okutegerekebwa. Kitegeeza nti omuntu afaanako bw'atyo ateekeddwa okumanya ti eddiini ya Allah tejjibwa mu ndaba z'abantu, tejjibwa mu ndowooza z'abantu, tejjibwa mu magezi g'abantu, tejjibwa mu kuzuula, wabula eddiini ya Allah ejjibwa mu kuginoonya na mu kugisoma. Kakati Sheikh kyategeeza mu kubeera nti omuntu yandibadde amanya ilimu eno n'abeera nga agisoma, Sheikh kyerategeezaamu al-ilm abaffe okumanya. Kumanya ki? Ma'rifatullah, abaffe okumanya Allah. Bwetugenda otambulira awo okumanya Allah tabaraka wa ta'ala, abaffe Allah waffe yaani? Omutegeera otya Allah waffe oyo tabaraka wa ta'ala? Mu bufunze biki byotekedde okumuyigako Allah n'omumanyako, osobole okubeera nti weewala okumwogerako ebiga bitali bituufu. Sheikh waffe agamba bwe yali agaziya ng'annyonnyola ng'asharaha ekitabo kya usulu thalatha, mukadde waffe Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu rahmatan wasi'a, yagamba nti ma'rifatullah, okumanya Allah tabaraka wa ta'ala, ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi, abange kwe kutegeera Allah tabaraka wa ta'ala mu mitima gyaffe. Allah ne tumutegeera mu mitima gyaffe muli n'abeeramu, naye nga ma'rifatan, ng'okumanya okwo kututegeddemu Allah waffe oyo tabaraka wa ta'ala, tastalzimu qabula ma shara'ahu, ng'okumanya okwo kwotegeddemu Allah tabaraka wa ta'ala, ng'olumanya olwo lusobola okutuusa tastalzimu qabula ma shara'ahu, nga lusobola okutuusa ku levo y'okukkiriza byonna Allah tabaraka wa ta'ala byakulalikako. Amakulu nti omala okumutegeera, olutegero lwotegeddemu Allah nga lukusendasenda okukkiriza byonna byakugamba nti kola ne byagamba nti leka, n'obireka olw'okuba nti aganye omutegedde, akkiriza okukola otegedde. Amakulu nti okutegera kwotegeddemu Allah nga kugenda kusendasenda muli okunoonya omuziro gw'ogulye, kubanga eyakukkiriza ogulya omaze omutegera nti ye Allah, ate yagaana ogulya nti kitonde, nti ekitonde ne Allah wange ngondera luwa nti Allah. Okutegera kw'omutegedde okwo tastalzimu qabula ma shara'ahu, nga kutusa ku levo y'okubeera nga okkiriza byonna Allah bye yakakasaako okukola, byakuteekako n'agamba nti kola, n'obeera ng'obiteeka mu nkola. Agamba nti wal idhaan, n'okubeera ng'obeera mugonvu eri amateeka ga Allah, kubanga Allah w'omutegedde tabaraka wa ta'ala. Kiki ekikulemeza ebigali by'abalongo wansi w'ekitaana ng'otegedde omulezi wo? Kitegeeza nti yena yenna akyasamira, yena yenna akyamala abalongo, yena yenna akyafuwa emmindi, abakyagenda mu masabu, abakyasiba irizi, abakyasinza entaana, abakyaziza mu ddiini ya Allah, abakyafulumya ennyimbe, tebannategeera mutonzi. Kubona agambye nti olumanya lwotegeddemu Allah wo nga lugenda kusendasenda lukutuse ku levo y'okubeera nga okkiriza byonna byakakasawo okubeera ng'okola. Wal idhaan, n'okubeera omugonvu eri amateeka ge, nga wulira nti qaala Allah, yagamba Allah, yagamba nabbi, ng'ekyo kigenda kusikiriza muli okuva ku zambi oliterilla, osobola okubeera ng'okola Allah kyayagala tabaraka wa ta'ala. N'agamba nti wal inqiyadi lahu, n'okubeera nga weewaayo wenna okuteeka amateeka ge mu nkola tabaraka wa ta'ala. Lwaki? Otegedde levo y'oyo gw'otegedde naki kyatateekeddwa kubeera ng'akolerwako tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh wa tahkimu shari'atihi allati jaa biha rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama, era nga mwannatu, Allahu akbar, wa tahkimu, era n'obeera ng'okeera ku makya n'ofuula amateeka ge, wa tahkimu shari'atihi, n'okeera ku makya amateeka ge ge yateekawo Allah tabaraka wa ta'ala, n'ogafuula nga golamuza
agombaka ge yajja nago wa tahkimu shari'atihi allati jaa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam era nobeera ng'ofuula mateeka ge ago Allah tabaraka wa ta'ala ge yassa ku nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ge mateeka golamuza nga tolinaayo tteeka lyonna lyolamuza etali ya Allah. Lwaki? Wategeera nannyini nsi eno yaani na nnamula kiziyateerawo ku bantu afaanako bwe bati oba ku mbiri efaanako bweti nga muli oli mutebenkevu n'ennamula y'obusiraamu ku mubbi talina kutemwako mukono. Assaariqu wassaariqa faqta'u aydiyahuma, omubbi omusajja n'omukyala babanga bakwatiddwa batemwengako mikono. Naye ng'ekikyo nakaala minallah, kibonerezo okuva eri Allah ng'ayinza obutakiddamu singa mutadde etteeka eryo mu nkola. Naye ate gwe bagamba nti omubbi anatemwako mukono olabanga obusiraamu ddiini y'abatujju nti omwenzi azaniyatu wazaani, omwenzi omukyala n'omwenzi omusajja obanga bakwatiddwa nga si bafumbo fajilidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, buli omu ku bo akubwa embooko 100. Ate gwe olabanga obusiraamu obutujju obunyigiriza obutuntuza ate nga ye Allah alabye nti hikima y'omwenzi ono omuwuulu kumujigamu embooko 10. Wanaafuna 10 ky'embooko mu lunaku lumu mu ssaawa eyo kijja muyambako obutaddayo kwendekuza. Lwaki? Ategedde nti era wenzamu banyiga 10. Ate nabbi n'atugamba sallallahu alaihi wasallama, nabbi yatugamba nti la yahillu dammu muri'in muslimi illa bi ihda thalathi, omusayi gw'omusiraamu teguyiibwa lwakajanja okujjako lwa nsonga 3 olwo omusiraamu akkirizibwa okuttibwa kulw'ensonga ezi 3. Awalan athaibu zaani, omwenzi nga mufumbo bwakwatibwa akuwa mayinja paka lwafa. Kitegeeza nti wootunulira hadithi eyo ekulaga abalina okuttibwa. Ate gwe olabala ddala nga Allah oba nabbi yalinga ayigiriza obutemu n'agamba nti wannafsu binnafsi, n'omuntu asse munne attibwe. Ojuzula nga gwe wasse munne ottibwa. Wataaliku lidiinihi almufariqu liljamaa, n'omuntu ayawukanye ku ddiini ye. Wataaliku lidiinihi, oyo avudde ku ddiini ye, kitegeeza eddiini y'obusiraamu n'agivaamu n'agenda mu bulokoli, wetumuzuula attibwe, wetumugamba dde musiraamu n'agaana agibweko nsingo. Wobanga tuli mumativu n'eyo ennamula ya Allah, olwo tutegeeza Allah tonnamutegeera. Naye obanga oli mumativu nayo kitegeeza nti ogezezzaako okunoonya Allah okumutegeera na biki bye yeetaaga tabaraka wa taala. Kagenda nti wa tahkimu shari'atihi allati jaa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallama, n'okubeera nga mwanatu ofuula amateeka ga Allah nga gw'olamuza agombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ge yajja nago. Sheikh agamba nti wa yataarrafu al-abdi ala rabbihi binnadhari fi al-ayati ash-shar'iyya fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama. Omuddu ayongera okutegeera Allah we tabaraka wa taala binnadhari fi bakafiri bonna, abalokole, abakristaayo, aba Seventh Day, abaprotestante, abakatuliki, abasiraamu, abasamize, bonna Allah abagasse, abakibwako emmandwa bonna Allah abagasse, bayindi bonna Allah abagasse, bachina bonna Allah ayise bantu bonna. Kino kiragiro ya ayuhannasu, abange mmwe abantu, buli ayitibwa nti muntu, ibudu rabbakum, musinze omulezi wammwe. Ekyo kiragiro bateekwa kuba basiraamu bonna abakyali mu busamize, bateekwa kuba basiraamu bonna abakyali mu bulokole, bateekwa kuba basiraamu bonna abakyali mu protestant, bateekwa kuba basiraamu bonna abakyali mu katuliki. Anti mukama waabwe abagambye ya ayuhannasu, abange mmwe abantu, okujjako nga bakasa nti si bantu ne babeeranga bantu. Allah waabwe bonna abakoowodde agamba nti ya ayuhannasu, abange mmwe abantu, ibudu rabbakum, muteekwa buteekwa kusinza oyo omulezi wammwe. Abawadde ensonga oluvannyuma lw'okukibafulako nti kyatteeka okumusinza, abawadde ensonga nti lwaki mulina kusinza omulezi wammwe oyo, alladhi khalaqakum, kubanga ye mutonzi wammwe, ye yabatonda. Ekyo nno kikulaga challenge nene Allah gye yateekawo eri bonna abasamize, abalokole,
aba Seventh Day, Abaprotestante, Abakatuliki. Allah wanna abalaze lwaki balina kusinza ye nanti alladhi khalaqakum, Allah wammwe yabatonda. Yensonga lwaki gwe mulina okusinza olunaku emirundi 5 munsinza gyayagala, gwe mulina okusaba munsaba gyayagala musabemu, gwe mulina okwesigamira munesigamira gyagala mwesigamiremu. Anti abagambye alladhi khalaqakum, abawadde ensonga kumandi badde musinziira okumanya nti Yesu tasinzibwa, okumanya nti Yesu si mwana wa Katonda, okumanya nti Yesu si Katonda, okumanya nti Bikira Maria yali kitonde bitonde bya Katonda. Oyo kati abakoowodde yatonda ebyo nti mumusinze. Lwaki? Alladhi khalaqakum, kubanga ye yabatonda. Kikumalira muli okweyoolayoola n'ogamba nti ekituufu ddala Yesu ono asobola okutonda, Bikira Maria asobola okutonda, irizi jensibe emyaka 10 esobola okutonda wadde ensowera, ate empewo z'ekika, ate lubaale, abalongo b'owakina bwewazina ndoteka wansi w'ekitanda balina kye bayinza okutonda. Emindi gy'ofuuyidde ebbanga erina kyeyinza okutonda. Kuba ye omulezi wagambye munsinze ng'aniizekka, anti alladhi khalaqakum, atuwadde ensonga ye yatutonda ffenna. Aganti walladhina min qablikum, n'abo ababasookawo nze nabatonda, la'allakum tattaqun, oba olyawo mukyo ne mufunamu okuntya nze Allah wammwe. Wosanga omwana ng'agondera nnyo maama we tokyewuunya olw'ensonga ye yamuzaala, yamusitula emyezi 9. Katwe tugamba nti Allah musinze ng'ovudde mu masabo, nve mu kwabya ennyimbe, nve mu kumala abalongo, nve mu kusamira, nve mu kubeera nga mukata ku Allah ebintu ebirala. Lwaki? Allah wamwe yabatonda. Ey'ensonga ekumalira okukeera ku makya okujja shiriki mu bulamu bwo n'otekamu tawhidi. Olw'ensonga omutonzi wo akugambye nti musinze yekka, todda mu kyaki, todda mu ssinzo lyonna, mu ssinzo lyonna okujjako essinzizo lyagala okubeera nga omusinzizaamu nga gy'emizikiti. Wa anna almasajida lillah, emizikiti gyonna gya Allah era imwetaavu okubeera nga tumusinziza omwo awatali kirala kyonna kyonna kitumusinzizaamu. Ebbanga likimala nga sharia teyatulagira kuba nga tukisinzizaamu. Abooluganda balungi, eyo oda eva wa Allah. Kati wano Sheikh kyagambye nti omuddu wayataarafu al-abdi ala rabbihi, ayongera okutegeera Allah we binnadhuri fil ayati shar'iyya, nakutunulako mu Qur'an mu ayati ezirimu amateeka ga Allah. Nga teeka kinga lino omulezi waffe atugambye tumusinze, ibudu rabbakum, musinze omulezi wammwe, alladhi khalaqakum, atuwadde ensonga kubanga ye yatutonda. Owanga ndaba okakasa byonna byonna byogondera nga si Allah byali bitonze eki. Eyakugaana okulya endiga, eyagaana okulya ensenene, eyagaana okulya emmamba, eyagaana okulya obutiko, yali atonze eki? Tugamba nti tewali. Olina kumwawukanako dde ku mutonzi kubanga yakukkiriza okulya ebyo bye bakugaana okulya. Wano Sheikh atugambye wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, n'otunako ne mu hadithi za nabbi, n'ofunayo kubonera obuwandi badde osinze okunotegeera Allah wo aya eddako. Era oba ogyetegereza wallahi erimu amateeka ga Allah kwe twandibadde tusinziira okumusinza ng'ali yekka, n'okwongera okumutegeera nti yasaanidde okubanga asinzibwa. Netuva mu kumala abalongo, netuva mu kwabya ennyimbe, netuva mu kusiba irizi, netuva mu kusamira, tuva mu kusinza entaana, tuva mu kubeera nga twesigamira obuti bw'emikisa, tuva mu kubeera nga tujja amadagala mu maka gaffe ge twasimbamu, netuva mu masabo, netuva mu baseeka kuba ebitabo. Lwaki? Tutegedde omutonzi w'ensi kyatwetaaza kumusinza ng'ali omu. Aya eddako Suratu Baqara aya 22, Allah agamba nti alladhi ja'ala lakum al-arda firasha, yabafuulira ensi eno Allah nga kyaliriro nga buliri, ng'otambulirako bwoti nga tofuna bukaluvibu bwonna, tofuna buzibu bwonna, otambula nga toweewese, otambula nga togenda kugwa. Yoyo Allah wammwe yabafuulira ensi eno nga kyaliriro. Wasamaa binaa, nafuule eryeggulu nga kasolya. Tabaraka wa taala yakawanikawo Allah. Muve ku baana abatenda bakabaka baabwe muno kabamba igulu
eyawanika eggulu ekigambo kya bushiriku naye nakimuyita aba mushiriku ebbanga lyamalanga enenzikiriza mukyo nti ddala kabaka oyo yawambe simanyi yawanika eggulu. Wallahi kigambo kyakuteekako ku muntu kyatalinaako busobozi. Wano Allah fatulaze nti wassamaa binaa, yeyawanika akasolya k'eggulu ako Allah n'akenkanyankanya. N'atulaga ekyokusatu kyakola wa anzala minas samaa'i maa, eyo enkuba eva mu ggulu yagissa. Allah tabaraka wa taala teri olubala atonyesa nkuba, teri majini gatonyesa nkuba, teri mindi etonyesa nkuba, teri irize etonyesa nkuba, teri balongo batonyesa nkuba, teri mandwa zitonyesa nkuba, teri yo basamize balina maanyi kutonya kwa nkuba, teri mushiriku ayinza kutonyesa nkuba okujjako nga Allah yasazewo tabaraka wa taala jalla jalalu. Kati Allah atulaze ekyokusatu kyakola wa anzala minas samaa'i maa, yatonyesa enkuba okuva mu ggulu tabaraka wa taala. Allah n'atugamba fa akhraja bihi mina thamarati rizqan lakum, wamala okutonyesa enkuba eyo n'afulumya naye ebibala okuva mu ttaka, naye ng'ebibala ebyo ebimera ebyo rizqan lakum, nga byakulya byammwe mmwe abantu musobole okulya mufune amaanyi agasinza omulezi omu Allah tabaraka wa taala. N'atugamba Allah jala jalalu oluvannyuma lw'okubeera nti mbalaze byenkola nze mbikola nzekka, nze nateekawo ensi eno nenjalirira ng'obuliri ne mutambulirako nga temwewese namu wadde okubeera nti oli akulabanga eyeesulise. Era nze nawanika eggulu, nze nsisa amazzi okuva mu bbanga, n'atulabula n'atwekesa naga nti fala tajalu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah agaye nti fala tajalu lillahi andada, temugeza ne mugatta ku Allah bakatonda abalala. Tugeza bw'osaala ate ng'eno bw'osinza abalongo, tugeza kusiiba ate ng'eno bw'ofuwa emmindi. Fala tajalu lillahi andada, temugeza kusinza Allah nga temugattako ebitonde ebirala, temugeza kusaala ate nga musamira, temugeza kusinza Allah ate nga mwabya ennyimbe. Fala tajalu lillahi andada, temugeza kugattako Allah bakatonda abalala. Wa antum ta'lamun, nga nammwe mukimanyi nti byakola tebisobola kubikola, nga nammwe mukimanyi nti mumugattako tebisaanidde kusinzibwa. Fala burhana lahu bihi, tewali bujulizi bubikakasawo kubeera nga nabyo biteekwa kusinzibwa. Tumusinze Allah nga ali omu. Wallahi lissanyu lye tabaraka wa taala ayetakina mbuzibu kwokya yenna ali musiikana nga mushiriku, aye obutamujja muliro tagenda kukola loosi. Saba Allah atase shiriki, atase shiriki, atwe tawhid. Tufune ne point eno wammanga. Sheikh agambye Allah msasire ti wanadhari fil ayati alkauniya allati hiya almakhluqat, n'omuntu okuwaayo akadde okubeera nga atunulako mu bubonero bwa Allah tabaraka wa taala, era nga mwannattu byebitonde bya Allah tabaraka wa taala. N'otunulira ku bitonde bya Allah byeyatonda, ebitonde bya Allah ebyo abange owo bitunulidde muli ddala muli gwe ofuna ki? Ebitonde bya Allah nogati Allah wange ya Rabbi, Allah watonda kino, Allah watonda kino, Allah watonda kino, nogasadana ddala omutonzi w'ebyo ya Allah tabaraka wa taala. Ekyo nno kijja kukuyambako okumanya omutonzi w'ensi eno nti ateekeddwa kubeera omu Allahu tabaraka wa taala. Ekyo nno mukkirize tukomaawo ku lwakafunda k'obudde oba olw'obudde bwaffe obufundafunda. Allah ateke baraka mu ekyo kye tweyigirizaako. Tujja kubeera nga tutandikiraawo tuli ku nsonga esookera ddala al-ilm, okumanya. Naye okumanya ki? Sheikh agete okumanya kuno tulimu ebintu bisatu byetwagala okumanya: ma'rifatullah, okumanya Allah yani, wa ma'rifatu nabiyihi, okumanya nabbi, wa ma'rifatu dini l-islami, n'okumanya dini y'obusiramu. Tuli ku kisooka ma'rifatullah, okumanya Allah waffe tabaraka wa taala. Tekinagwayo, tujja kitandikirako next week insha Allahu taala. Fabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Erigwe wenna omusiraamu kikakatako okusoma eddiini yo n'okutegeera ebigyonoona olwo n'osobola okubyewala. Omukisa guzze gy'oli nga gukusanze w'otudde. Rawdha Islam Media ne Rawdha Islamic Online School bakuletedde okusoma okuguka eddiini yo ng'oyita ku mitimbagano omuli WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, Zoom, Skype n'emikutu emirala. Era bakuwa omusomesa wo n'akusomesa mu budde w'oyagalidde. Olwo ne bakusomesa eddiini yo mu mitendera egy'enjawulo. Okusaala bakusomesa Qur'ani n'amakulu gaayo ne bakusomesa sunna z'omubaka Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Basomesa abakulu n'abato. Bw'ayagala okumanya ebisingawo yita ku noti 7 noti 4 246 535 ne noti 781 252 832. Jangu osome eddiini yo oddayo osomesa abalala ng'oyita ku Rawdha Islamic Online School ne Rawdha Islam Media, taking da'wah to the next level. Adam Arabs Medicine bakuletedde enkola eya cupping therapy oba giyite hijama gye wandiyise okulumika nga bakugyamu omusaayi ogw'omufu ogutalina mugaso mubiri gwo okutambuza omulamu obulungi. Wekwate ku nkola ya cupping therapy okwekuuma ng'oli mulamu bulungi ng'okozesa abakugu abaakuguka mu kulumika oba okukola hijama okuva mu Adam Arabs Medicine ng'otawanyizibwa endwadde ez'enjawulo omuli okulumwa omutwe ogutawona, omugongo, amagulu n'okuyamba ku batawanyizibwa amajinni wamu n'awalumiddwa ekitonde eky'obusagwa. Ate gwe omwami omunafu mu kisaawe ebibyo byateredde dda. Wekwate ku ba Adamu Arabs Medicine okunuunamu omusaayi ogw'obulabe ogusomba endwadde mu mubiri gwo. Ezimu ku nkola omubaka z'ataasuuliriranga okujjanjaba obulamu bwe basangibwa Mukono ku Golden Plaza edduuka namba 19 oba bakubire ku ssimu okutuusaako obujjanjabi wonna w'oli oba balumbe ku WhatsApp ku noti 7 noti 4 246 535 oba noti 782 781 182. Adam